Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa muleke. Oyo ayitibwa muleke wamu makkati alimu n'eddagala eddala lye bayita bukumbu. Muleke ono njagadde mbeere nga mubalaga. Bw'obanga olinawo kagaapu ewuwo osobola okumusimba ne wasakaatira n'abeera bw'atyo tekiba na buzibu. Simba muleke oyo makkati osimbiremu eddagala lye bayita bukumbu. Kiba kiwedde. Kati abantu bo ab'ewaka bonna beera ng'obalagira awo wennyini babeera basennyera amannyo gaabwe, babeera banaabira amaaso. Kitegedde kati nga bwe mulaba oyo bukumbu ali makkati mu muleke. Awo kiba kirungi nnyo gw'agenda okukola beera ng'onaabira awo amaaso. Agenda okulima abaana bano bagenda ku ssomero mubeere nga mubalaga ekifo ekyo nti awo mulina okunaabira amaaso. Kijja kuba kibayambako ebyo ebyenjawulo okubeera nga bibeesonyiwa, okubeera nga bibaleka. Ab'obulabe bonna abatunuliza amaaso agatali malungi gajja kuba gabavaako bukumbu nga tegabakwata, kye tuyita nti bukumbu nkuyege kuggi. N'olwekyo eddagala eryo lye bayita muleke mugezeko disimba ewaka awo wennyini okuliraana ennyumba. Kati nga bwe mulaba eyo ennyumba yiiyo ya mu kyalo. Abantu b'omu kyalo bano bo bategeera kye bayita eddagala, bamanyi abantu be bawangaala nabo. Kati omwana oyo agenda ku ssomero wanaabira awo amaaso n'agenda ku ssomero baba bagumu nti omwana ono bingi ebitajja mmutomera singa abeera anaabidde ku muleke amaaso oba ng'anaabidde ku bukumbu amaaso, kibeera ddala kirungi nnyo. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbalaga. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.